yambala gloves oje abawagizi banyumirwe olekerawo okuleeka. Ebya Palaso ne Fiki Gaza tebinaggwa munnange esaidi eno bikyagenda maaso. Wuuno Palaso avuddeyo n'ayita Fiki Gaza munnange ate mu fight ey'ebikonde esaidi eno. Ate nga Dr. Jose Chameleone munnange akonfaminze ekivulu kya muganda we Palaso asuubiza okubeerawo mu kivulu wali erugogo. Ne Wizomanizo naye asinziddeyo n'akonfaminga era nga sigenda kubeera nga nkulwisaawo, ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi ka Palaso munnange akabadde kagetsenga viral oba live gye yakoze wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Palaso avuddeyo wali n'agamba nti nno bannange sinnamanya Fiki Gaza obuzibu bwe bwava, naye munnange oba owulira nga oyagala fight yambala gloves oje munnange ate tukole ringi wali ekikonde kikole kinyooke. Mwana mulenzi munnange Palaso nga bw'agamba eno n'agamba nti nno Fiki Gaza nkwagala nnyo whatever and whatever nga wogenda okuwulira munnange ate mu katambi. Kansooke nkakuwe ate ndyoke nkomewo. Omuto Fiki Gaza nkwagala nnyo, wabula sinnategeera buzibu bwe bwavudde, naye ekyo sijja kukaka kukinnyonnyola. Naye gwe bw'oba olina obuzibu bwonna omuto, jangu oyambale gloves. Bw'oba owulira ng'okuze kamu wear the gloves. Nze nina ekintu kimu mpa buli omu chance. Bangi bali wano baŋŋamba oyo omwana muto tomuwa chance. No, emiti emito gye gigumiza ekibira. Yambala gloves oje abawagizi banyumirwe olekerawo okuleekaana. It's not about screaming this and this and that and this. It's about knowing what the cause is. What's your cause? Nkuluma nnyo nti nakusobya kiragala kunkuba. Oyagala kunkuluma nti owulira obusungu bungi oyagala kunkuba. Owezeza n'amaanyi agankuba. Jangu ogolese mu lujjudde tutegeke. Oli Hamis Kigundu mukwano gwange alina ekisaawe. Alina ne professional gym ne professional boxing match. Ebizibu tubiteekeko naawo. Naye nga munnange weebityo webiri mu kutambula esaidi eyo si byangu n'akamu, era nga munnange embiranye ekyagenda mu maaso esaidi eyo. Njogera nti no wano nja kubanga mbikuwa byonna ebinaagenda mu maaso wano ku Jaminat Yugi. Ngenda kusaba vidiyo gimpe like n'okusubscribinga. Kati munnange awo kankugyeko ate nkutegeezeeko nti no Dr. Jose Chameleone munnange asinzidde wali munnange ate emitala w'amayanja. Mwana mulenzi ono atuta akabanga nga mulwadde era nga gyali amawulire agagenda mu maaso okulaga nti gyali, naye nga tubadde tuli awo n'atekwa obubaka wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa Instagram nga bw'olaba n'ekyo ekifaananyi kyataddeko wali ekya Sanyu Festival ekivulu munnange ate ekya Palaso ekigenda okubeera wali ate Lugogo. Naye bannange ng'ebyo bikyali awo, mwana mulenzi Palaso ng'ategese show, ng'ategese concert eno. Omanyi nti no premium gundi table wali milioni 15. Oh my God. Sokolayo munnange wali zi ordinary zi VIP laba price muganda wange. Ye mwana mulenzi no ate munnange Palaso bw'akikoze esaidi eyo. Era nga ku saidi y'emu njogera nti no nkyali ne Dr. Jose Chameleone. Ku post eno Dr. Jose Chameleone gy'atadde wali ku mukutu gwe ogwa Instagram agambe nti no Music Parade wali with Uncle P I pray n'asuubiza n'agamba nti nno ali mu kusaba Mukama Katonda nti mateeka wabeera nga alikiriya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone n'akakasa nti n'agenda kubeerawo mu kivulu kya mwana mulenzi munnange ate Palaso. Kati katugendeko mu comments munnange wali Jaminat Yugi akomentize wali n'agamba nti no kiwedde Mayanja family wonga bw'olabaawo. Ne mwana mulenzi naye Palaso naye n'akomentinga era nga bw'olabaawo nti no ndi mukusabira bambi, ndi mukusabira osobole okuwona. Ediki wali n'akomentinga n'agamba nti no fire muganda wange awo, era nga bw'olaba comments ezo zibadde nnyingi nnyo. Ka Isaac naye n'agamba fire wongera bw'olaba muganda wange. Kato Jose n'agamba nti no fire. Abantu munnange bali confirmed esaidi eno mu comments. Kansembyeyo ne comment eno nti no legend get well. Nti bamumisinga munnange ate esaidi eyo. Comments no munnange ate zibadde wali ate zitinka. Era nga ku saidi yemu ne Wizomanizo naye yakakasizza wali ate ku mukutu gwe era gwa Facebook n'anteekayo era ekifaananyi nga bw'okirabaawo kw'ossa n'eyo post gye yakoze ate wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa Facebook. Naye nga bwekityo munnange ate weekitambudde
bwe nti bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawo kwekakasa nti no subscribinga webeera nga tonaba video osobola ogimpya like nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne video endala.